po jako akawuwo basajja mu mututamiza obukodo ng'eggwanga likyamegana n'omulabe coronavirus atadde amawanga ku muggalo babakulembeze okuva mu bitundu naddala eby'omugotteko balaze obweraliikirivu nti ate bandirumbibwa endwadde eziva ku bukyafu obweyongedde ennyo mu bitundu byabwe olw'abantu abasiiba ewaka kyokka ate ne beesuulirayo gwa naggamba okulongoosa ebitundu byabwe. Ebirwadde byonna bino eby'okussa ku bukyafu birina kwewalibwa nga tuli bayonjo. Fenga yudusi kyetwasokedde ddala okukola engeri gye kiri nti enkola ya bulungi bwansi yayimiriddemu ey'olukale twasobodde okulabika nti tukubiriza abantu baffe okuyonja ebitundu byabwe kasasiro twalenga kesisi erwawo mu kife buli lwa mukaaga. Bagonza Thomas ngono ye ssentebe wa Kimwanyi zooni mu Katanga era asabye ekitongole ky'amazzi okutambulira ku biragiro kireme kuddamu okusolooza nsimbi mu bantu mu kiseera kino basobole okunyiikira okunaaba engalo okwewala COVID-19 ko n'endwadde endala. Tubadde tuwanjagira national water okulabika nti etuwamu ku kaholidde k'amazzi kubanga amazzi gano biru z'amazzi ezo zikyaliwo ate kizibu okuwa ofa abantu nti muyingirire bwereere nga amazzi ge gasinga okwetaagisibwa mu kiseera kino ddala n'okunaaba mu ngalo. So tugikubira omulanga we beesobola okukitunulamu abantu ng'abali mu bifo nga bino ebyenzigutte neetuwerekereza oba neetusonyiwa oba neetwejjeereza biruzi z'amazzi mu kiseera kino ekya COVID. Bw'otuukako ekamwokya mu Kyakizooni n'olambula ku batuuze kabuyonjo ezisinga zajjula dda ku muggalo guno ekitadde obulamu bw'abawerako mu matigga nga ssentebe w'ekitundu kino bw'atuukiriddwa annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Abantu basasula ne balandlord baagala amayumba gaabwe baagala okuganuunamu ttooyi naye nga tebayina ssente zinuunamu ttooyi era nkubiriza abalina abapangisa beekwatekwatemu ssente basobole okukola ki. Ono era asabye abatuuze abakyalina omuze ogusuula kasasiro myalo okukikomya ekiviiriddeko emyalo egisinga okujjula ng'enkuba etonnye olw'amazzi ne gaggweera mu mayumba g'abalala. Emyalo abantu badde tebakyayiwa nnyo kasasiro mu myalo abadde basomeseddwa okuggyako abaagaana okutegeera mulimu abantu abatategeera abakyakikola abakyayiwa kasasiro mu mwala naye nga essaawa zino kasasiro tulina mutono mu mwala naye nga abalala nakesebadde sindika ku mmotoka zaayo entonotono. Ahimbisibwe Emmanuel omu ku batwala ebyobulamu mu Katanga agamba nti bagezezzaako okulwana ku ky'obuyonjo newankubadde bakyalina yaabo abassa obubi mu buveera. Omuzigo okusobola kudampinga obuveera obakolesa mu nyumba gukome kubanga gwokakoleseza oba olwaza niba. N'ekyokubiri wali abamu abadde batandise okuleeta omuze okukolesa obuveera oba baketi ne bateekamu amazzi ne bayiwa omubwalo butono. Okusoomozebwa weekuli okutwala kasasiro okusoomozebwa weekuli abantu baffe ekirwadde kino kitukoze bubi nnyo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naddala abakulembeze ba Yerusi abatafuna musaala yadde n'otakwata n'ogamba nti yadde buli ssentebe n'akakiiko ke olw'okutambuza amawulire gano abantu okusobola okubategeeza abantu baffe tubalimu yadde ne tubako ke tufuna